Yes, before you do anything, just think about your family, your friends, and the people that you're going to hurt, and then okole byoli supposed to okola. Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne ddoboozi Pampita Ntambi himself, a rich boy and Maxude Junior. Wale kuba nti otambula naffe, wale kuba nti otwagala baby, wale kuba nti weekuminaano 24/7, wale kuba nti osubscribing ne tuma nti tutambula ffenna gwe ya subscribing nawe kuba nti osubscribing ngamba nti oluddewo kikasero kuba obeere nti osubscribing otambule ffenna ogamba oti akyali wange yonna ng'oli eyo gyonna gy'osinzidde okuba nti otuwuliriza n'okuba nti otulaba kugamba nti okola kyamanyi okuba nti weekomera wano era nga yegwe ensonga lwaki mu Uganda wange twasala okuba nti tukuweereza n'okuba nti twakomitinga nti tulina okuweereza 24/7 yegwe ensonga lwaki muganda waffe tukola ennyo okuba nti tukutuusaako amawulire agatambula mu entertainment industry kugata ne current affairs n'amawulire amalala mangingi. Yes, olunaku lwali tukuleetedde mwana mulenzi nga si mulala akola ku NBS TV, yali akola programu eri ku NTV emanyikiddwa nga Exposed, bwatyo n'avaayo ku NTV na joininga TV emanyikiddwa nga NBS TV nga yatandika programu emanyikiddwa nga NBS After 5 kuolaba kati Douglas Lwanga n'abasigaddewo nga no show yagikola ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Douglas yagikola yagitandika ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga VJ Masi Proko Gata ne DJ Rojo. Musajja gwe njogerako si mulala bamuyita Edwin Katamba aka MC Katsi. Yes, omusajja ono bukyanga luba lwa mindi bukyanga musajja ono aluma omutima mu nsonga z'omukwano n'okuba nti mukyala we yali amukuba MP olutadala n'okuba nti amuyisaamu amaaso ng'alowooza yafuna Katsi amala n'okuba nti nga mukyala we alowooza mbuye y'ensonga mbuye Katsi asobola kuba nti afunayo omulala. Bambi Fille bwe twogerera ali mu maziga merere. Fille mutonyi yali alowooza mbu Katamba tasobola kuba nti afunayo mukyala mulala era nga amanyimbu engeri gyali muyimbi mbw ayimba nnyo nabwe kityo MC Katsi alowooza obulamu bwe bwagenda like obulamu bwe ng'alowooza bwakoma ku oyo ng'alowooza mbu Fille nga Fille alowooza Katamba alina kubeerawo ng'ayagala ye, kumbe waliwo abamuswamye bangi wadde nga MC Katsi yavaayo last year mu December na announcinga nga bali mulwadde wa HIV. Yes, n'avaayo n'agamba nga bali HIV positive. Tekigaana bawala bannakampala kuba nti bamwetani n'okuba nti abakyala bagenda nga bamusavinga kuba bamuwaako omuntu wa wansi mpolampola n'agaayaako era nga wetwogerera yadde nga Fille asala okuba nti atambula n'aviira MC Katsi wali mu maka gaabwe gye bali basuula ekiwatula era dde ewaabwe entinda. MC Katsi wetwogerera bambi yafunye ka baby nga kato kapya kali kagaga kalina ssente n'ebisigadde era nga wetwogerera MC Katsi ali mu mukwano ogw'ekimemete. MC Katsi alabiddwako ku patemu nga apepeya ne mukyala we omupya ng'amulisa cakes n'ebisigaddewo era nga Katsi musanyufu ne mu relationship gy'alimu. Fille yavaayo n'agamba nga Katsi bali selfish mu mukwano n'okuba nti mbu Katsi era aga n'ebisigaddewo era nga Fille yali alowooza mbu Katsi agenda kuba nga asirana n'okuba nti tafuna bakyala balala olw'okuba mbu yavaayo na announcing nga wali omulwadde wa siriimu n'okuba nti mbeera gyalimu sinungi naye nga wabula bubebi bwali bulinze Fille kuba nti ate mwana mulenzi amanyikiddwa nga Katamba babeere nti bamunyagawo oba babeere nti bamulondawo. Bwe twogerera Fille bamukubye ebbusu musajja mukulu amanyikiddwa nga Katsi ali tekeni. Bino nno Fille olwabitandise okuba nti abiwulira mpolampola omutima gwatandise okuba nti gumukuba era nga yatandise okuba nti awulugumya amasimu ewa tata Abby abeere nga amubuuza oba akyamwetaaga mu bulamu bwe oba takyamwetaaga. Wanono Katamba yagambye nze nagumira amaziga gono omukyalo omunyalwanda ge yali ankabya n'okuba nti omukyalo ono yali tamalamu magezi yali agabangula ebintu byange nga lowooza sitegera n'okuba nti yebaka n'obuvubukavubuka obutalina mugaso n'okuba nti obuvubuka obwali bumwebakako yali tebulina kimuwa okujjako okuba nti kwegadanga n'okwegatta n'obwenzi omukyalo ono bwe yalina obuyitirivu nga talina kyasobola kuba nti akola kirala okujjako okuba nti anyumirwa omuntu wa wansi n'okuba nti awaako omuntu wa wansi essanyu n'aba nti atandika okuba nti ayisa mu MC Katsi amaaso. So n'olwekyo mukuba nti ayisa mu MC Katsi amaaso MC Katsi naye
naye yatandika okuba nti asala oluwendo olwokuba nti arepressingawo omukyalo omulala nga naye omukyalo ono gwe yafuna yali tayagala mukyala mudongo obanga mukyala aba munongo nawe kityo Katsi yafukamira wansi n'asaba Mukama Katonda n'amuwa omukyalo omupya era nga omukyala gwe twogerera Katamba gwe yafunye omukyalo ono kitegeeza okuba nti yabadde mu ggwanga lya Bungereza era nga yali yakakomawo waneno mpolampola era nga MC Katsi wetwogera bapya n'omuwala ono buli we bagenda era nga Katsi watakoze ku TV omukyalo ono asiibawo kanga amuwaka amasaji n'okuba nti amuwa sex satisfaction n'ebisigaddewo nga wetwogerera Katsi yafunye kabebi akapya ate nga wano Fille ekisiula kimunegona ekibuzo kiri nti MC Katamba alina abaana abalinga 5 nkogata abaana 5 bonna mu mama waabwe wanjawulo sawa zino Katamba yafunye bebi omupya Katamba omukyala gwe yasinga okubeera naye mu relationship bamuyita Fille Motonyi ng'omukyala ono abadde naye emyaka giri wathe myaka 7 so n'olwekyo yoyo MC Katsi myaka 8 ali mu system za Fille nga zitambuza mpola yes era wangadde naye mu mukwano ekibuzo kiri nti Katsi anasigala mu mukwano n'omukyala nawangale naye nga bwe wangadde ne Fille Motonyi oba Kawani era nga kikyo musuubira Fille Motonyi anakuba mu mutima naye tanagamba tata Abi amusonyiwe byonna bye yamwogerako era akomewo mu dyali oba mu mufumbo bwe yali alimu ne MC Katsi oba Kawani yes olibadde okuba nti okomentinga mpola mu comment section muganda wange ne tusigala nga tukola fenna ate oliwadde okuba nti otubuulira wajja osinzidde okuba nti otuwuliriza mwana wa mama nituba nti naffe tukubongako ne tumanya nti yes muganda waffe naye gyali atuwuliza atufaako era atwagala nkugambye bwe twogerera MC Katsi yafunye kabebi akapya kabebi kali portable kabebi ka brown bwe kati kabebi mbooko katono nnyo kwegamba kamalirayo nga katandise okuba nti kabeera wagolo nga kasinza omukwano nsuubira akaana kano kamaza MC Katsi bulungi bino n'ebirala bibonera mu episodes of Fezero Ntambi Chimso Rich Boy Max Original. You can follow me on Twitter Chimso16 and you can follow me on Facebook nkosa Ntambi Chimso strictly Ntambi Chimso ku Facebook atenga ku Twitter nkosa Chimso16 netuma nga twegwako mpola wali ku TikTok nkosa Chimso16 still osobola okuba nti ombongako no checking ako mwana wa mama netuma tunyumyako mpola bye for now.